mwana myaka 14 kale bebadde ganda tugenda koma wano mu Lubaga South nate omulamuzi wa kooti enkulu mu Kampala Winfred Nabisinde nate ayongezaayo omusango gw'okulaba nate ng'awa ensala ye wakati wa Igenius Nassolo wamu ne Aloysius mukasa gwe baloopa naddala ku nteekateeka z'akalulu akubangenda ku z'omwezi 14 omwezi ogw'olubereberye. Nassolo bamuwaddeyo ebbanga agenda kuŋŋaanya obujulizi obulumika nti ddala akalulu akakubwa kalimu ebitatuukiridde. Omulamuzi wa kooti enkulu mu Kampala Winfred Nabisinde akkiriza eyavuganya ku kifo ky'omubaka wa Lubaga Division South Nassolo Eugenia okwongera obujulizi ku musango guyawawaabira omubaka Aloysius Mukasa eyawangula. Ono obujulizi alina okubuleeta obutasukka bbalaza ng'ennaku z'omwezi 13 sabbiiti ejja. Omulamuzi Nabisinde ayitidde mu bannamateeka bye bavunaana omubaka Aloysius Mukasa. The second one was in respect of qualifications and according to the petitioner was contravening section 4 of the Parliamentary Relations Act, and specifically she was looking at the academic qualifications of the first respondents. Omuwawaabirwa mu kwogera kwe agamba si musanyufu na kooti okukkiriza Nassolo okwongeramu obujulizi. Kooti of course fenna balooya ab'enju ez'enjawulo bawaddeyo ebirowoozo byabwe naye ffe of course tekitusanyusiza naye tetusobola kukiwakanya era tugenda n'ekyo ne balooya banaaba ebisigadde bigenda kugoberera okusinziira mu musango engeri gye gunaatambulamuko. Mukasa avunaanibwa obutayitako mu ssomero n'okugulirira abalonzi bye yeegaana. So kati nange bwe mbeera nti nze Mukasa Aloysius Tigi initials ziri nenzijja ate nendagira oba nembaako ekiragiro kyenkola nenzizuukusa neŋŋamba nti nze asigadde oli nti T etegeeza Tarleton nti G etegeeza gold. Mu bufu bwe bumu omubaka w'e Nansana municipality Wakayima Musoke ebibye bimu bijjiridde kooti y'emu ekkiriza amuwawaabira okwongeramu obujulizi mu musango guno. Ate bannaffe ab'oludda luli okumbawumbawo kwabwe mu buwandiike bakuteekayo ng'ennaku z'omwezi meka nga 3 ndowooza 3 tujja kuba omwezi ogujja olwokutaano olujja. Munnamateeka agaanye okulambulula ku misango gye babawawaabira. Awo saagala kati kigenda mu kyeŋŋambye naye nga gyebiri olw'okuba kati bwe tutuuka ku this stage omuntu professional oba tosobola kugamba nti kino oba kino naye singa luli twali twakafayiringa ng'omulamuzi tannateekinga ntebe nsobola okugamba nti kino na kino na kino. Omubaka Wakayima Musoke agamba ebyo bye bamuvunaana bya kumumalira biseera naye mwetegefu okulaga kooti buli kimusabibwa. Bya Wandulu Bone, Sorot TV,